hiyo project imekwama. Msajja huo imekwama project ameondoka asinzira ku mitimbagano kwereko yatandikira kutoyinza tandika bintu bya buvunanyizibwa na birthday party ate kinsubira mu geno nego oyinza okuba nga oyagala byabukulembeze mutagana kukuza amazaalibwa ati owangadde nnyo nga tenakyo mu buwangazi bwo nga temulimu buweereza anti okuzaalibwa kwe kusooka ne tuza kubuweereza anti kyendiko ate ng'okuzaga 5 myaka 5 obubaddewa nti bakwanjule mu bantu nga gw'oli ku bya piraawo kuba abantu mwabalumya enjala it was a wrong move. Kyenjagala mu byonna mu statement okategedde balumya abantu enjala emyaka 4 babagabule ku birthday y'owa5 era babantu balye bakute babagala ennyo oyisa olengerera bwenkoze bweti otegedde buti project emekwama ate liye endala iye emekwama ate bonna baalimu abafere bonna baatya bwe baatuka ne ku gasumba okuba ne kye bamuwa tebamuwa bawa muganda we bwaladisi konsandi yange weeri wayiswa hiyo project mbofu sana erimu nagamba nti nalikuwa no program nenga nti bali bafere anti nze kyasinze nenga nti okubiri gwolabawo omuntu yenna nga line up nakubuulira anti nze kyasinze okunkwatako wayiswa kyekyokuba nti geno yabudde nakola statement nagamba nti civilian atali musirikale oba mupolisi tasobola kukulembera mu Uganda ninga ate kati omusajja wange wayiswa omusajja gwatembeeta civilian ate obujasi babusoma oba yabusoma n'abumala oba yabusoma n'abumala linda ku kade mwako nti oba yabusoma n'abumala ebyo bigambo byogerebwa abantu abatalaba wala oli yagenda mu training yasoma yabisoma no bisoma yali ya myaka emeka yatase atalina likodi ya kusinga mu kibiina waba yafuuka omujasi lwaki alowooza nti abazze basinga mu bira tebasobola kufuuka ebyo mboozi kitaawe yafuuka omujasi yamala agenda ku ssomero okwenyumiriza mu butemu ate sina mujasi bo batemu mujasi waawo ani amumanyi ng'omujasi yayingira amagye nga mukubi wa miggo amagye agayingira nga wa kibooko gwataweza 5 myaka wabitegeera otyo anti mutemwagala babulira mazima he joined as an LDU operation gye yakolako eriemu gye bagezaako okuwamba Miriam Mutagamba sima Miriam Mutagamba kyali mulamu Miriam Mutagamba kyali mulamu bayafa tetwekikakasa Miriam Mutagamba abawuliriza nti kubanga no program fete twetegeka tujja kumukwatulawo ebiri bawamba Honorable Miriam Mutagamba nga nije Jodo nga kyali minister najibanyumiza emboozi nagira mu helicopter okutaasa nenga tewali kiriwo stage managed ulala agenda okuluma mu operation Lightning Thunder Congo nti banoonya koni nandawe yatebazisangawo ezo operation yali azikulembedemu ate bebagenda operation byonna operation shuja zonna akubuliriyo success story maji gyataddewo okujjako kiye mwe nyini nanyini yebwe yakera ku macha namugaa nti amugobye mu maje era kati eno gyali bamuleta kumumuza na kujjawo iyi project emekwama okulwana ne Kyagulanyi bakulowooza nti kwa kuwanyisiganya kuba kikibasumbuwa basooka ne bamuleeta nga bamuleese nga bagamba nti abavubuka babeere waakiri nga bali kumpi n'abafaanana nti muvubuka munnaabwe kwe kuleeta iyo project nga ne expenditure ku bantu abalala mu kulwanagana ne Kyagulanyi Robert Sentamu esusse omwana naga nti akanyambale kubanga bwe babadde bateekateeka ye jjajja yakaddiya buli omu bamama yabakaddiya bakategaya baafa ba mayombo tebaliiwo baronda bagenzi bakayihula basibe ati nanafuya buli omu n'amanya nti abo bonna babadde bayinza okutwala obuyinza Besigye amaze okumukaddiya ate abalala abaguze nga promise yonna gye balinamu abantu bibalooza nti abo bayinza okuba abakulembeze baabwe yabateeka dda mu nsawo kati najja afuna ekizibu omuyaye n'afubutuka gye yafubutuka bannayuganda bamusazeeko enviiri ze yali yeekwekamu amaze okwekweka mu nviiri bamugambye zisaleko Sipuliyani Lwanga mugasse mu kyaki embaga entukuvu kati myaka kumpi gyegijo ng'omuteeketeeko w'abantu nga bwe bateekateeka David kakati
eyo interruption eyakati kubanga yamanya nti omwana tajja kusobola kuwangula bali balala abalala ne bafa abalala ne babakaddiya kuba Museveni bw'agenza okukkiriza nti kati awezezza 8 omwana alina 5 beyajja nabo bali mu 75 amanyi tebayinza competinga naye kubanga instruments ezisinga of power wadde abadde tebazi executinga bulungi omwana yabadde aziina naye ate insecurity gye balina mu nyumba nti obunafu bw'omwana babulaba nti bwe bakwata omwana ne bamukwasa Kyagulanyi oba ku makya oba kiro oba misana biwoobe biwoobe wonna kuba ne mumagye Kyagulanyi batekamu bakubamu akalulu ng'alinamu 75% ng'avuganya n'oyo agamba nti agakulembera mu magye tomanyi nti bamuwooza abo baleetako n'engato za cyunguli zeziriwo nga zonna za mugulu gumu ne uniform nga tetuuka nga nayo ya cyunguli nga babireetedde magye abamagye tebamuliyo wadde cyunguli yaleetako engato nga za cyunguli n'embuza amagye kati abamagye bo nabo balinze abasirikale nga banazambala batya nga bamagulu ndio munabye lwakwati bwe tubeera wano twogera ebintu abantu balowooza nti waiswa. It is on record in procurement. Gwegenda obuuzi naleta walkie-talkie nga za Bufalansa. Oti? Nagenda ne baleta walkie-talkie z'okwogererako nga zoogera Lufalansa. Logo radio call. Radio call zoyisa otukola. Walkie-talkie nga za Lufalansa. Ne bagenda ne balonda procurement ne bagenda mu Western ne bagenda abantu abagenda Somalia ne batwala abantu bewaabwe ku kyala bafumba kyayi nti bajasi ne balumba kampiona ne bajukuba ne bajova running bino byenjogera bibaddewo ekyo kituufu n'agamba nti asobola okulumba Kenya mu wiiki ezi bbiri ne bamugjawo ne bamugoba ku mulimu kakati bwajja eno ng'afuuse jobless n'ate n'afuukirayo ekizibu eno kubanga yajja neyeemala awudinga nga buli ambuli mufere yenna kati ne woba bodaboda ng'oyagala kubba musolo gwa boda oyagala kunyagulula bantu olina omutima omubi otekako omuhozi mu maaso kuba kabadde katiba ak'abayaayi kuba abayaayi mu kibuga basoma mangu yungwaze kati nga yungogo balabaze yoli omwana avudde eri mu bibye talina kyalina kyamanyi azze mbw ayagala kati naye kwata katiba mumanye kati nga buli akola ekikolobero mweyekweka ng'omanyi bainvesita be batuteko sente zaabwe omanyi bainvesita be batuteko sente zaabwe nga kava apu y'amagye eva wooyo emmotoka ziri mu kibuga muziraba zitambula bezi zidduka bayaaye bazirimu bali mu kutegula bainvesita naye nga bali covered lwa nsonga egi bali ku presidential bid project emekwama kinaja nenga nti iyo project emekwama era ne tulabula n'abayaaye ntubagamba abayaaye muvemu oyo project egenda kukuta emirimu gyammwe waliwo kenjagadde mukogambye nti bwe yayogera ebya Kenya bamugoba ku mulimu ekitegeeza akangavulwa naye atakangavulwa anti yamugoba ku kyazaala ekibi akiwongerera ate onaakola otya bwemugoba ku mulimu oba tomukangavudde ate n'amuzza n'amuwa byonna kubanga gwe bateekateeka bwe bagira ne bagendako neew'omuko wawulira nga bayombagana olutalo lwali wakati wa Lwaboogo naye tewaluwulira tewawulira lutalo lwali nze yaluleta